mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya follow munafu wano wambuuzizza ekibuuzo n'ongamba nti walina omulwadde naye omulwadde oyo nga tannafa eggulo limu yakuweereza ssente ku ssimu omulwadde oyo n'amala n'afa. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo nti kiba kitegeeza ki nti kyakutiisa nnyo. Singa obeera ne mukwano gwo oba muganda wo oba muzeeyi wo bwe bityo oba mwana wo tunuulire kale mukwano gwo osobola okubeera ne mukwano gwo nga mulwadde muyi oba nga yadda mu kyalo ng'eyo mmwe muli mu kibuga eno omulwadde oyo nga muyi ekyamazima nga muyi ng'oba yalwala obulwadde obwo obutawona ng'alinze essaawa yakufa omulwadde oyo ekyamazima nga mukwano gwo oba yali mukwano gwo naye nga togenda kumulambulako oba wamulambulako naye olunaku ne lukya omulwadde oyo n'akuweerezayo ku ssente tugeze n'akuweerezayo emitwalo ng'etaano oba 10 n'okukubira n'akukubira oba n'omukubira okumubuuza nti ssente z'ompeereza zino ompeereza zaaki ng'ate oli mulwadde tokola n'akugamba nti munnange nkuweereza ku ssente ezo olw'ensonga nti embeera si nnungi ennaku zino ebiseera ebisinga omulwadde oyo ekyamazima aba anaatera okufa era osobola okulaba wayitawo ennaku ntono n'afa aba akuwadde omanya omulwadde oyo oba omuntu oyo aba afudde kimanye nti abadde mukwano gwo nnyo mu mutima gwe era abadde akwagala era akuweereza ssente ezo osobole okujja okumuziika mukitegedde kuba waŋŋambye nti yakuweereza ssente n'oyitawo olunaku lumu n'afa. Gwe baweereza ssente fubanga bw'osobola ssente ezo oba obadde ozikozesezza ng'ozigyeewo noonya fubanga bw'osobola ogenda oziika omuntu oyo kuba abantu bano ababeera bagenda okufa omuntu waba agenda kufa alina by'akola ebyewuunyisa ekirala ye abanga ategedde muli ye nga ye abanga ategedde ng'agenda kufa singa mugenderera nnyo abantu abo abafa oba afudde akisidenti oba afudde kikutuko mubeetegereze nnyo balina ebintu bye bakola mu lunaku olwo lwafiiriddemu oba mu lunaku olulala emabega n'olwekyo omuntu waba agenda okufa alina ebintu by'akola ebyewuunyisa era ekintu ekyo ky'aba akoze kyandibadde kikulu nnyo ne kibeera kyamakyo naye toyogera fuba okulaba nga ofaayo nnyo nga bamuziika kwegamba kyonna ekibi kibakola ng'olaba ku ntaana fuba okulaba ng'okiziyiza beera ng'omufaako nnyo ekirala beera ng'oyogera ogambire ddala nti munnange okoze bubi okundekawo nti era akasente ke wampeereza ke kannyambyeko okusobola okujja okuziika neeyanzizza nnyo neeyanzeege mukwano gwange ogenze naye onsigadde ku mutima era osobola okumusuubiza nti nja kudda mbeere nga nkulimako oba mbeere nga nkulambulako mukitegedde kuba abantu bano abafa ebiseera ebisinga banyumirwa nnyo okubeera nga mulongoosa ebijja byabwe kibanyumira nnyo ekya n'obeera ng'omufaako ng'oyogera naye ng'obadde otuuse ku bijja ebyo kyekyo kyenjagadde okubeera nga nkunyonnyola ku nsonga eyo abantu abo abafa omuntu ng'agenda kufa wabaako ne kyakoze ng'akikoledde n'akuwa ssente ng'ezo ng'obadde tomubanja ekyamazima nga y'abadde yeetaaga okuweebwa era nga gy'ali bamujjanjaba bujjanjabi takyakola obuyambi bamuwa buwi obujjanjabi nga basasulira musasulire naye ne yeefiiriza akasente kano akali ku ssimu kaalinako n'agamba kasente kano kankawe gundi ono asobole okujja okunziikako ye muli kyabeera akoze kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonnyola ku nsonga eno WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.